wala wageza kukumujja ko muzindalo mayagala kutwala debate kwa another phase phase 9 katuntwala mu gatazo debate egenda kuvamu violence tu ayogerera grupu ya Kyagulanyi kugamba babadde balina intelligence nga waliwo abategeka obutemu obw'okuttira Kyagulanyi Masaka. Can I be protected? Genemas. So nze njagala kutunulira violence nti obusungu bungi wala ni mukako engeri gyayogera ne bwandika engeri gyabadde ayogera ebitandise nga byakuvumagana bigenda ku level ndala, level ya kulwana tu na level ya kwagala kutingana. So intra killings nga biva munda kulwana bokanga bava munda. Of course n'abamu baliko emisango omu wa Makindye omulala wa Kawempe North batemula abantu Masaka. Oyo naye Museveni akibataddeko kakati nenga ate tunuulira na mukulu Museveni yakola kyeno mainly mu security, akyusiza command mu maje, akyusiza command mu police mbadde nkulazeewo, then n'akyusa ne electoral commission kati amaze budget. Now, but bana abayomba because Dr. Abel Rwanda kakugamba abatuvuma n'engeri gye batuvuma bavubuka abo baana bo, but ono ayina bayita foot soldiers, bayina uniforms, bayina ebyambalo, bayina enyota command levels, ndozo bamanyi very organized, abayita foot soldiers. So oyina botalaba abali ku mikutu abavuma buli omu ayomba buli omu akabo ndozo abali bozo obusungu, but ayina n'abalaba muliko nga bayita foot soldiers. Kyobala akugambye nti abava mu barracks nga bayina omupango kubako bye bakola bano babalemesa, that capacity eremesa abavudde mu barracks ya mukulu Museveni. Now then notunulira wabweru nti waliwo gangs ate kati zitemula bantu zina amajambiya zitemula abantu simanyi obugoberera abantu bali mu kuziika izo nazo gangs weziri. So all those are different levels, layers of violence. Now aba Masaka Abed Rwanda ne Mpuuga bayogedde eri abawagizi baabo ne bawera uniforms obukofiire ne over nga bagamba birimu ebintu by'ebisiyaga birimu simbo ya bali ebisiyaga or something like that. Njagala ogenda ogoberere Abed Rwanda kebugamba byakozeseza nga tujja kubawa na uniform ndala over tebyetaaga Masaka. So kwashi nkuwadde background eno yonna, nkuwadde background kulaga level y'obusungu eri muri gye bali inaatere tuke ku level batandika okutingana evudde mu kwogera obwogezi kati okwebigambo. Yes, kati egenda kutandika kulwanagana bagenda level gye bagendako ey'okwagala kozi babadde balumbagana ku nyimbe. Initially babasooka okugoba violent bali ba Museveni, ono omukyala presidential advisor bamuyita full figure wali omulala kusaasira endooza yoyo gwe bagoba ku lumbe batandise kubagana, batandise kati okwagala okwekuba bomunda. Now but ekiri deadly nnyo ono ate ndabe tomuchallenge nze ono ayogerera Kyagulanyi nti bali bakimanyi nti waliwo olukwe lw'okubatemula nga lulimu ba Abed Rwanda abawakanya Museveni naye nga ate byonna bye bapanze babipangidde mu barracks ya Museveni y'amagye. Abadde akyogera wano Kasagirwa ti ya Museveni abati tukolekting bwakugamba nti omupango bagukolera Kasagirwa
Barracks yamse Kasajagirwa tatandeko ku barracks tagagebe barracks Kasajagirwa si barracks sinaliwa zengambe Kasajagirwa agabe Kasajagirwa ngabo gamba tomanyi kakati no kanko opportunity mpulira basizalika Kasajagirwa kakati let me relax a bit akunyonyere cyaba dategeeza I can give you mubuze cyo badotegereza nti waliwo mupango gwa bakasagika kasajagirwa kitegeeza ki bani abo abali bapanze okutta Kyagulanyi kumutira ku mukolo bali abavubuka abalumba kato mu kanzu ku petrol station era bava Kasajagirwa kube Kasajagirwa waliyo obuteesi obw'okuyambako muku nafuye ekibiina kya National Unity Platform so kyalo kiri Masaka era be Masaka bategedde kyembagamba bamanye enkiiko gye zituula kuba intelligence fe batugamba kyalo kye Kasajagirwa kakati nze kyenjogedde so bayo barracks kakuyambe ngabo nagamba kati bagamba matindi otegedde kyalo obadde mpuliriza bulungi yagambye abavubuka bano babadde babatendekera Kasajagirwa munda mu kyalo kye Kasajagirwa ekirungi abawuliriza we bali ekigambo mukyalo munda uliriza ekigambo Kasajagirwa ekigambo Kasajagirwa kyalo no kirika abantu nkubuulira Kasajagirwa kyalo kirika abantu bayitirivu kyalo nze obuvunanyizibwa nze ensabika yange y'ebigambo bayabawuliriza zambali akugambye ab'e Masaka bategedde kakati ataliwo Masaka otegedde ab'e Masaka bayitawo ab'e Masaka bayitawo Kasajagirwa teri kyeyama ne bwoku temuyina bantu Masaka bano mu bakubiro bawaliwo chairman wero si wano wa Kasajagirwa. He's not there. Chairman wanu kwa Kasajagirwa yani. Chairman wanu kwa Kasajagirwa. Onagamba buli naku nteni yupya bimanyi. Eni yupya na bachairman kubya. Tukomewo kumulaba ekyo wadogo. Olira botamanyi bintu bya. Fetuna ba focal people. Tukomewo mukuru mukako mukuru wa Iswa. Today we are going to program. Zambali barometer kasa meme program ya. Tubalabe kyali wagulu nnyo mu kuwangula programu y'abantu akugambye ab'e Masaka bategedde olaba bakubira essimu kakati bw'ataliwo e Masaka nawe olina okutegeera kyandabadde kirungi otegeere kyategeeza si byakutuzannyira ku bwongo because bino birimu obulamu bw'abantu yes birimu obulamu bw'abantu bw'ogamba nti gye batendekera that's why they are training to kill. Yes, it is heavy. I never vayo nga bali ne MP. Can I ask something as batemule oyagala ayongere kutegeera kukyonyonyo njagala omubuuza nti abalumba kato yabalaba asatira ki is now emphasizing the other point and the seafood mukuru Zambali the seafood day yo kwa allegation because kwenzimbira but mbadde nkusaba kulwa barometer kasa meme that take ku record nti kyategeeza alimo kubuzaabuza bwati because biri mu life y'omuntu next minute no lanto oli afudde kiki because agenda okukyogera nga ine ekigendererwa these are mind games now but kati olaba bagatta nti abaabwe balina ba Museveni mu kuteekateeka obutemu and indeed ku ground waliwo obutemu because nange nkyabunoonya buno obutemu because olaba n'abalumba ababodaboda ne babatema videos zewakalaba film nankani bine videos motion pictures zewakalaba obutemu bwero bwe Masaka wano wonna bigendera wamu because all these are gangs
Yes, these are gangs. Political party. That's why we are here. Neza insurance. Built The political party on gangs. The gang can't be on barometer. So kakati chemara jagala ogoberere mukulu Zambali because gwononya kino kivaawo kitya already mukulu mukaka amaze okukulaga abakulembeza abali civil abatali military abali civil archbishop ukerezia katikiro n'abalala babagambye batuule boogere nga balaba gye kiraga wabi right baganye so it's late kati tekikyasoboka it's now late kyolaba bayingide mu groups and unfortunately these groups are even regional but nze ntunuulira mukulu Museveni engeri gy'abatunuulira ayina threats of terrorism ndozubulira bagamba bombo ziri wano ziri waliwo ebiri ku Congo nabyo sibitegeera kakati bano nabo balina gye bazimbye nakugambyeko leero that weegenderezanga nnyo abantu abali organized nga bato engeri bano gye baorganizinze bafutu soldiers baabwe naye nga balina empisa nosanga namboze nga atambula nga alina abavubuka 40 abavubuka bakanyama but nibo bakasukamu amayinja balina empisa that command singanga bwabalabye kumbaga kulumbe wali ntibalwanye bakuba ebikonde ne bamenya emizindalo you would say, oh, this group is not dangerous. Naye bwolaba nga oli ayina abawasigino nabagamba mukakani nolaba nga bona be restraininze ne bobayira amazzi ne bobawanula nga bona that group is very dangerous. That group is extremely very dangerous. Kakati bajja kubaako akantu katono ke bakola in violence then Museveni abagire kino kigroup kigwewo because siraba ntibasuka ku level gye baliko they will be under like criminals.